bw'osanga omwana omulenzi mu makaago nga muwalawo amukkiriza ajjewo n'omusangiriza ne muwalawo, kwata omuwala muwe omulenzi, saba omulenzi ennamba bakubire taata waabwe. Bw'abeera musiraamu mugamba ajje ne seeka, bw'aba si musiraamu mugambe ndeeterayo ente, omuwala mumuwe. Ebe temunyumya mwana wange omuwala wange ono si mulenzi w'abantu. Omwana amina namuteekamu ssente, ono omulenzi bamuteekamu bisubi, bonna baali tebasomera wamu, bonna myaka gye gimu, mu mateeka abeera bazizza omusango gwe gumu. Kaakati gw'otandika otya okulowooza mbugo owuwo omuwala wa bbeeyi nnyo. Kyova mbagamba ebizibu ebigenda omumalawo obulamu bwammwe bijja mulaba ne musirika. Omuntu n'obeera awo ng'owooza nze nkutta, oli n'alyoka awooza nze awonfa, nze nsobola n'okwejja mu bulamu. Ne mutakiwa budde nti omuntu ono alina ekyagala omumalawo. Okukwata mu omuwala alina omuntu nze nja mutta, nja ttema omuntu, waliwo ekyagala okukumalawo, kirwanyise. Kati eyo kyamumazeewo, manye emyaka gy'ogenda omumala mu kkomera. Nolabye abagwagwa abawooza mbu talina musango. Intended murder ne bw'aba mubbi ng'omusanze mu kikomera kyo ng'alina n'ejjambiya n'omutta. Intended murder ekitone nnyo bajja musiba emyaka nga 2, ajja kuvaayo asange muzzukulu we nga mukulu. Mutwale erinamu ng'okuba mwana wa nimba omusanze ne muwalawo. Go bazaala abawala wekka ku kyalo batwale mu ggulu bakulire kasasiro. Ng'olowooza yoyo omulenzi gy'avudde ye talinayo bawala be bagomosa, talinayo bannyinaze be bagomosa. Omuze gufiira ku mugumba, gwe maama w'oyo mwana amufuna otya? Oyo bamusibe naawe temutumalira biseera, agende taddanga kale efamire esaanyeewo lwa busiru. Nabagamba mbeerawo lwa 6 na Sande, tukyali mu bujjanjabi obw'obwereere obw'amagini mu lwa 6 ne Sande. Ngenze ganzire ku nnimiro n'erimire. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye, omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.